Wale mugendo nagenda ngabaya bafango nimba amanyi alizo kugamba jangu nakwatamu kwatembadia kati nagenda ne chaliwa ga shooting ne ga blood webereremu nenga ye yali alinamu ani chaliwa ni amisinde buli ofera fera amisinde gwe nawe Katwina misinde kuba fango ni muche misinde twagana n'abasajja wabula misinde mulire ku fango ni tewala sobola kunkwata oyo taliwo mpazi kate jinnawunya kati mugamba blood ngenda kugulawo gate naye njagala osome embeera we bugira bweti tuli ba misinde fe kumamo 10 nzigulawo gate bwenti kati kibanda ndaba yali ku interview yandaba nazoka naseka mnagamba well mwasibye mtya mwenna abatulaba amanya neddobozi nze Juna Saints ate natembaniriza nnyo ate ku mukutu gwaffe guno gwa Tindi Files gwene yakatwenga kugenda ddala maaso n'okubanga to subscribinga ate ensonga tubenga ate tuzolesa ddala bulungi malidadi sana olunaku olwaleero twegatiddwako omwana ow'amaanyi ennyo ku TikTok abangi gwe mumanyi nga Professor naye nga ate ye Benny MC. Well olunaku olwaleero tugenda kuba ate tuwayamuko naye atubuulire industry agisanza atya ate nabatya bwakwasaganya emirimu gye. Naye nga tetunagenda ddala maaso kansabe ababuuzeeko ate twolekere ekyatulese. Omukulu Professor Obadde Okimanyi Mwajisebo yengombo obuza kuba tulaba tugende ddala maaso. Webale gwe ali mu kulaba Tindi Files ekyo kyokola kyamaanyi webale kubanga subscribinga gwatana subscribinga amanya mpita Benny MC abasinga mu mpita Professor Obadde Okimanyi nti akadde kano obanga oli ku simu yo oteeka okuba oli mu kulaba nze ateri abatulaba bagamba yoyo si ye bagala okulaba ku maaso go bagala ku maaso gange ate kati wenzijako wana bajja okujjanga nzijako bajja ogamba si yeye bajja waka abasinga bantegeera ntaddeko wano ekitegeza abantu babuza naddala mu nfaanana nga bakusanzeeyo bisinga mbayita ku embasi ina shades bagamba amufaanana naye oli musajja mukulu manyi wali ku TikTok olina okkangamu ng'okola content otuula n'oggumira era nange neewunyiza nnyo okusanga omuvubuka omuto mbadde nsuubira musajja mukulu kuba olina engeri gy'ogenda n'oggumira mu katebe bwoti n'olowooza ddala nti musajja mukulu yali mutuwa neneesigamamu omanyi oba oyagala okufuna attention y'abantu naddala abantu abakulu tolina kulaga nti ozannya otula mu kamera tula mu kalwakiti omuntu omukulu naye akulaba agambe omwami ono ayogera ki naye omuntu omukulu akola nawe akana akalenzi kagamba kyatajja kukulaba ne watuka ku video naga omwami ono agamba ki wakasta kuyita omwami manyaka attention ogitutte sinza batandika ddo kuyita omwami era abasinga bentu wako baga yebewunyanga yegwe vubija tumanyi musajja mukulu so kyekyo olina okutuula mu character so that ne waba muzeeyi nga myaka nkaaga akulaba agenda okitegeera nti mbutuufu badde omugamba abadde abimanyi nga video agimazeeyo kati awo yabajjako mawala b'endala nga ttaano agambe omwami ono oli saamutegeera kiki yagezaako ddala okuggusa okay Benny MC eri abalabi baffe abali eyo nga bandyagadde okumanya Benny MC Professor yaani yowa yajja atya ate okufuuka kino kyali Benny MC Professor amanya agaddala mama ge yantuuma bampita Muwanguzi Bernard mama wange musumba bwe mizimu agoba kawula buli kika kya muzimu toje muzimu gwatagoba ebyaddala namwe yabatwala muchachi na musaba nange ndi musajja mulokole era ndoza wala content wange tojja kusanga mbu mpemudde okay kiva ku musingi kigu ngiri jatukuziza mukale nebyo ekyo si kikulu nnyo manyi salvation is personal so bagamba ndi mulokole aye nonsanga noka mulokole obadde ki so amanya nga bampita Bernard Muwanguzi mu Bernard manager Benny nentekako ka MC nazaliwa wano Seguku wa Kiso ono mu kibuga wano ku Lwentebe naye mu kadolo emirimu ne tusenguka nga nze kyali muto nnyo ne tugende Masaka so nkulidde Masaka nsomedde Masaka buli kimwe nkikoledde Masaka nsomedde ku Saza Primary School kijjawe MSS ngenda ku live media awo ndio kanzije Kampala mu 2016 kati awo nganze eno mu kibuga of course nange bakadama yenajja kuba kyeyo wasoma byamawulire nasoka nenkola course ya radio production and presentation nenkola kaawo naye nga ndi ku bagita batya omanyi nga bagala balabo bona asobola okukola ne bakuwayo ka chance intani
kale nga intern obanga ali ku probation baga katwa bana akola so nenkola kawo ku Subi FM ye Masaka kati awo kwe kujje Kampala nga nze kunoonya mulimu ya manya kangene nonye radio ya Dar es Salaam mu kibuga nkole nga tali mpulira awo wenyini wenjagala wayingira otya Kampala kati ngeje nyingira mu Kampala wenali nkyali ye Masaka eyo ku Subi nga nkolako ku Subi of course Subi yanshapinga nnyo kuba balinga bampa platform kitegeera kati nga ennaku endala bwana nintera okukola show y'ekiro bali bagita Subi mu Ttumbi n'omukulu wa Mita Sebwato Julius kati alina radio yemu gyaliko wano mu kibuga Sebwato wakola ku Bukedde Farm kati nga gwe nkola naye nga gwe bampa nga ye senior nze mbawo wali nenkola ki nenkola naye kati of course mu nnaku endala kweyo show yalinga ya Friday yokka munaku endala ngamba nyino gena n'enjiri bango omuvubuka awo ina okubeerawo so kati waliwo omukyala bali bamuyita Mama Masha nga yatufunira kagigi eyo nga tugenda tukuba Amatafali nga kutuyera ko yiyiza kikyo ekyokulya naki wali kuba ku radio ogenda bugenzi n'okyapa n'omala n'okomawo eno n'okola biki kati akadewe katuka n'engamba naye omanyi ensigala eno era kufuuka abaana abakubi b'amatafali ab'oku kyalo faniye eddala ab'omu kyalo nga bagamba oyagala mukubi w'amatafali oli Bernard yakuba 13,000 olunaku afukire eddala akalimu akali permanent ate nga nze obudde nalinda mu kuyiga biyiga era nga okusinga mbakolera ttaka lyabwe ne ndibaweereza nomixinga ne ngamba sigenda kufuuka mukubi w'amatafali naye akangende mu kibuga kati okusalawo okula decision ya ddala yali alina gy'atututta okukola eyo compound ye Masaka naye side zeeyo wala oba bayitayo Bulindo oba endowooza Bulindo oba Bulando twabeera eyo mwana ne tukola for some time kwa yalinga jana tukerako buli weekend naye kati weekend emu teyajjange emmere tuweddeko gye tuli tetulina masannyalaze okitegeera ne tugamba omanyi tutambule tuddeyo awe Masaka mbo twali tubeera bayitayo Kirimya tukatambula ne tuddayo kati twaddayo okugamba nayo omanyi mwana we Steven ngenda kufuuka bana baya bakola emirimu gy'okukyalo egyo egy'amaanyi tutemere wano ningamba kanombe ekibuga so ekyanyamba olwedde naye omukulu wange ningamba genda so kyenakola we naddayo Ekirimya nenkwata ebintu byange nembipakinga nenzire wake wa mukadde kusaza nemugamba mukadde omanye nkyangenda Kampala ye mukadde wamuleka mukyalo mukadde nobo budde naye namuleka nga yabeera bayitawo kusaza nze nga ngenze kukola naye nga mbeera Kirimya nengira mu Masaka kati nakola twakomawo Ekirimya nenkwata ebintu byange nenzire wa mukadde nemugamba mwana maame nkyomanyi ngenda Kampala nambuuza ogenda Kampala kukola kiri mugamba ngenda kunoonya mulimu nangamba ogenda kutuukira wa nemugambe wa Deo omukulu wange amuyita Deo nemugamba ngenda wa Deo nambuuza mukubidde nemugamba sinabo nangamba mukubire yo wali omanyiye Kampala Kampala nali ntera okujjamuko nali manyiwo naye nga of course ojjamu n'obeerawoko kukyalamu just naku 2-3 so nemugamba ngenda kubeera wa Deo nangamba Deo wamukubidde nemugamba sinamukubira nangamba yo gubotya ngogendewo omuntu encho nga tonaba mukubira so mukadde nampawe simu nemugamba mwana enkyanzija ngenda kutandika kubeera eyo nja kunoonya mulimu nangamba kale kati mukadde ku makya enkeera yakeera agenda ku mulimu agamba ndozo ojja kuyitira ku mulimu onsiibule mugamba kale kati mukadde nange ngendayo ku mulimu nga maze okwambala nyambadde bulungi ngenda Kampala olwo ntambula ngenda ku mulimu gyakolera okumusiibula mpese ebbaga yange erimu engoye na buli kimu nenkuba yakeera kutonnyera najja nyambadde raincoat ye kati ntuuka ku mulimu okumusiibula ngamba amala okunsabira ambuuza olina ssente mmeka mugamba ate nnyina yadde n'ekikumi naye ogenda otya newasimanyi naye nga nayambadde dda kati naseka mukadde kyeyakola nasooka yampa emitwalo 12 njijjukira bulungi nakwata emitwalo 12 n'agimpa nambuulirira awo era nga omanyi omuzadde yenna nansabira nangamba genda kati awo nenzija nenkubira mukulu wange nga ntuusa awo waka nensooka nempandika zi proposal awo nga 50 nentwala ku buli radio station eri mu Uganda agwo owulira agala kukola ku radio nampya nja kukola ku radio awo nalijjukira nali nsomye radio production and presentation so nga nkyali ku radio nga nebya TVC bimanyi nga njagala radio so bwe nanoonya emirimu ku radio negibula after some time of course nga mbadde waawo mu kibuga nga radio gyobanga ofunye ate waba wakugamba mpayo emitwalo 2 nkuyiseewo ngamba ate kati mwana ye ompa mulimu atwagala nsooke nkuwa enguzi nebinemerera go ge mazima kati ebyanemerera awo nenfuna omukisa waliwo wakigerezaako kumala bbanga kingo ogendera ddala maaso n'okubanga atoyisamu proposals okuwa omulimu gwekyomanya wembanga natambula radio entono ziri radio 20 gwekyomanya nagenda nezotawulirangako natwalangayo
kubanga nze kinali njagala nfune wentandikira ngamba oba nene oba ntono ngenda kutwalayo tine oba ofunye entono era osobola ogitandikirako n'ogamba nene ejja kundabira wano radio kyezo ze watalagako ngo kyomanya buli radio sagala kutandika kuba kati bayinza okunda bale bagamba omulenzi no yandize n'atukolera ate kati obe n'ongoma zo balabisa bagamba muna atako kekaba akakisa munayo kubaga kyoli w'amaanyi ngo kyomanya buli radio nagendawo ogitalagako natwalawo proposal ngamba twala ne demo ngamba mu CD proposal nga mfuna bulungi basa yange nenjigula na printing nze da proposal yange netekamu ne CD just in case mwagadde okulira ku Beni MC byakola byayogere dobozi eri muvaamu dobozi buli kimu baba nga ready eri dobozi eri singo kumataringa byayogera atya kati nze nagenda ne demo zange kuba already jukira nali ku radio so nga nasala bukiripu bwange obusobola okukakasa obusalawo nembuteekamu safuna mukisa ku radio yonna kati awo nalaba nga ekya radio kiganye ne ngamba kati nno mwano nina okuyiiya ne kati awo nga ntanze okumitinga ku bantu wano mu Kampala water photography nga ntandise okwagala okuba ebifaananyi kati awo nga amanyi okumpita nengendako ku seti naye nemuyambako okukwata ettaala kitegeera ne muyambayambako awo olunaku ne luggwako n'akuwaayo 10 nenga kati nate photography ono ye waliwo omusoma naye kati awo ntandika okubiyingira kubanga wota namusanga ku chaachi kati bwe mumanyira kuba ye ngawo ku chaachi era kuba ebifaananyi kati bwe mumanyira kati nentandika okuba nti yali ampayo ne ku ssente nengamba wano wakola so nga mpita waba inayo event obanga ina walaga akashuti ne mukwatirako ku ttaala ebyo ebyo byakubeera lwana kati awo ate ntandikira okubyagala ntandika obikola naye nga ndowooza okusinga nze nali byagala mu ssente teyali mbu passion nga gwe wafuna kalimo kakweyiyizaamu kati after some time nenfuna bakyala bakwano bange babiri ne bangamba ne bakitogera n'osoma ne TV production nenfuna awo institute bagita media vision niyo nenkola television production kati atawo era nenyongera okuyiga videography media vision erino ngensana awo ne awo kati atawo ntandika okuyiga videography photography ebyaddala kati awo nga nfunye n'abantu abalala abampita ku mikolo nange nembeera nga nzagenza okushootinga kati awo nga waliwo ssente kati awo ndowooza ate kwe kugenda nga ekya radio ngenda nkitakuba wano radio naye ntandise okuyiiyayiiyamu nga nfunamu kasente engeri gyewali oyingidde mu bintu bino bya paparazzi for money wawulira otya okubanga ate kati ye profession yo gy'osomye ate ng'ekino otandise okuba nga okikolera ddala I think nebaza mukama nti ebintu bino byonna nabisoma nga ninga obanga atagenderedde okiyo radio nagisoma kuba nali njagala naye kati bino ebya TV nasoma kuba nali njagala kuyiga bintu bino bya kamera ntandika okulya kasente kati ate wentandika okukola content nenkizuula nti ate byonna nasoma binnyamba kubanga wenva ku shoot kale bakira ati bajja gamba twakolayo ku interview no gamba gwe editing ate bobo mubini mugamba kati waliwo mwana waliwo editor biki tegera nenga video zange zonna nza editing nze nekolera sound buli kimu kyekolera kuba skill njina seta kusasula muntu nti ejangu omberere ku kamera nyambako ku sound manyi Adobe Audition manyi Premiere Pro kitegera mba netaga ebifaananyi sobola ogenda mu Lightroom oba Photoshop nembikola so byonna byensomye nkizudde nti ate kati binnyamba obudde buno nti nze singa nange nali wakutandika nga netaga omwana wa kamera gwensasula ne editor osanga byandinemi naye ngenda okutandika nze okola content nga nteekawo kamera nengamba omuntu soko tulewo nyambeko nengisettinga nemusettingirako focus nemugamba vaawo nenyiga record nentulawo nensabula nenzire waka nenzitema nembawanga yemwemu so byanyamba nasoma byanyamba okay obulamu kati olwo bwatambula butyo oluvannyuma lw'okuba nga otandise okwenyigira mu field ya videography ng'emirimu gikakkalabiza ddala obulamu bwakyuka obulamu bwakyukamu awo nga osobola n'okugulayo mwana ku mpale n'ogulayo ku ngatto kitegeera ne mukadde naye oluusi lwakugambye sukaali n'omuteerako ebiri manyi kiba kinyuma mwana mukadde okukubira essimu n'omuteerako kuba tagikuba kuba buli lunaku ate ne lwagikubeera wabagamba bamukadde bo bagumiikiriza mbategeera akugumiikiriza koboze Kampala n'agamba mwana akamugumiikiriza akole naye lulibo kale ate ne lwagikubye wookaaba agamba bannaayo omwana ekibuga nga kimulemye kitegeera so awo obulamu bwatandika okukyuka mu mwana osobola okuba mukale n'ebiri n'etaano mu nsawo ate nga waliwo n'ekyo ky'okuba nti kimanyi weekend eno nyinayo omukolo kitegeera ekyo kintu boyi kiba kyanjawulo n'okubeeraawo nga tomanyi kiriyo gagati kiki ekiddako nga tomanyi kiki ogenda kukola so obulamu bwakyuka okay
ku experience eyo gyewali ofunye tunyumizeemuko client we yasooka omukolo gwe wasooka okukwata ebintu byakutambulira bulungi omanye eriyo abakola ebintu bino ogenda okkakkana nga yayiye ebifaananyi by'omukolo gwonna nga tasigazaamu yadde gwayo kyabiri mbiyiyeeko n'omwaka oguwe saabiyiwa hard drive kwe nalina biteeka yasirika video nga kuliko ebifaananyi introduction ne wedding manyi bino bitukola introduction eno weekend embaga n'ogikola weekend ejja byonna byali ku hard drive nzuka kumakyanji teekamu ekaaba tesoma naye akati oli akuwadde ssente ze zonna nyamazeeyo alinze edited work tebakusiba mwana waliwo omwana yanfunye aka software nga tesobola kusoma walala naye wabiteekamu noyitamu ako ka software osobola okulikavalinga kyoyagala newakuba enduulu nasooka nenkabamu awo omwezi tewali we saagitwala ne bagamba gitwale mba makanika naye nga abanye abakanika zino zigudi so ebyo bibaawo I think nze n'omukolo ogwasooka saakola nsobye olw'ensonga nti saagenda nga pulo nze ntandise okuba nti nsobola okuba ku kamera nzekka nga njize buli kimu sebiseera bwe nagendanga kubayambako n'omulaba ng'asetinga n'akulekawo just n'opaningamu n'omulaba ng'akola zi shots ze naawe waaba akuwadde naawe n'ojja n'osooka n'ofunamu ezo zi detail shots ebimuli biki so ngenda okutandika okukola nzekka nti bampita nga Ben nti jangu mwana kusande no nyinaye mbaga mbadde njagala omberere ku video nga buli kimu nkola ki so saatagala nnyo olw'ensonga nalina obudde obwo bw'okuyigira kuba ali banjigiriza so newe nagenda ku mukolo gwange gwasooka nali mmanyi ekyokukola kuba nali mbalaba nali nkoze nabo ebbanga ate yanakati baba n'emikolo era bampita ne tukola kuba bakimanyi nabo batuuka ne balaba nti katumiya yayizi kitegeeza kati olina ne kampani eyiyo ku bubu zirina kampani ya mikolo naye nga ngikola of course mukama wampa ssente nembanga nyina omanyi ebintu bya equipment bino nabyo omwana oluusi bikangamu opangisa kamera y'omuyaaye naye nga yokoolwa ebadde egenda kufa newe yandibadde yagiina egenda kufa okitegeera nakugamba leeta miliyoni 4 si byangu naye mukama waba akuyambye ngikola emikolo era manyi ogifuna nange nenfuna bakati field njirimu manyi abaana benkola nabo sera bempata n'omukolo nfuna owa video nenfuna owa photography buli omu mba naye naye mba saagala ku editing nenfuna ba editor mbayina naye mmanya nti ono alina kamera ye ono alina eyiye so ne bagamba ye mwana maavu nyina omukolo kunaku bwezi ti ojja kujja nkubira ebifaananyi cosmas nyina omukolo ojja kujja obeere ku video nange nja kuba ku video netugenda netukola bwe tutyo nga bwe alina mashini ye saagala ngene mpangise mashini ate gwe gyogenda okukozesa esirika ate ngisasule miliyoni nyango omukolo nagugjeeko nasabye miliyoni 3 kitundu kankuzeeko emabega nga wakayingira abakuwera ddala akasente akeegasa wakwata kasente ak'okukola ebintu bino n'owulira nti ddala I really deserve this money because of the hard work I've put in mu byemikolo oba bino ebya content mu byemikolo ebyemikolo akasente keba twatuka olunaku nga ogenda okushutinga bakuwayo 15 naye ngeri oba ogikoleredde newe nabeeranga lwana gwaleeta eryanda akyaji nga lina okopa kaadi okitegeera ate kati lwana okola nnyo kuba video waliwo oteeka ku stand n'osooka n'oyimirira munga speech zigenda mu maaso kati gwe lwana buli kaseera oba wali ogenda okulaba oli awanisa omukono ng'odduka oyagala ki kaadi ejjudde ng'oddayo omulala awanisa oyagala ki mpa eryanda eddala ng'oddayo olina okumakinga sure amanda gakyajinga olina okumakinga sure buli kaadi ogikopye walina okubeera so balinga bampayo emitwalo 15 naye nga ndaba mba ngikoleredde ngamba ngikoleredde fuladde kiba kyamaanyi ekyo ate kyobala nti olinamu emikolo nga gijo mu wiiki oba okubeera ddala akasente akali okay wajoiningo kya TikTok okubanga ate otandikira ddala okukola content ono kumanyisiza ensi owa professor obadde okimanyi n'otuuza omuntu ku ssimu okwo n'alindirira kikyozzaako at the end of it all no surprise y'ebigambo professor okustandise nako okujoininga okotandika okukola content ebyaddala waliwo mukuba kulubangira ninga ngamba mwana kubanze mbadde nkola stand up comedy obadde obikoleranga nkozeeko ku Salvador show erimu kulwaninga ku Palm Magic I think Prime really kweri era ojja kundaba ate ndi watabu nagenda akasajja keeraga nagenda ku episodes 5 nawangulako 4 emu yokka gye bampangula so bwe baba nga bakomedi eri bonna abaaliko buli gwe nasanga nga mukuba kitegeeza mbazi ndi wakabe babano bansudiya so mbadde nkola stand up nkoze ku comedy store nkoze ku Salvador show nkoze mu mabaala ag'enjawulo
somba okusinga nze okujja wininga comedy nga ndi stand up comedian. Content goba wako zi comedy store yono gotulaba wa professor oba byawukanamu kokubirana. Byawukanamu stand up abawanjawulo. Ne professor nsobola mukola ku stage obudde buno. Nsobola okuyiya piece negenda ku stage. Naye content gwenkola obudde buno abadde wa okusinga abantu abali ku social media nti oliwo notekako n'olaba. Naye nga oli wangamba nti kati tukwagala ku stage. Of course olokola piece neza nezikuba ku stage. Yakuba already kati nze ati wa stand up comedy muina mutwe mukozeeko mumanyi nenga najo ninga comedy nga ndi stand up comedian. Kati awo mwako guwedde 2023 alo mukulu wange nga ayogera nnyo content agamba ne mwana weta kutandika okukola content weta platforms zintoneza stand up wano mu Uganda okitegeera kumpi comedy store yokka ate bagenda kuleta buli lwa kusatu era ojja kwabika bali abasajja bamalya kibe babisobola tetumanyi naffe gye bamujja. So kati yabyogerako nnyo ngambirowoozaako naye nga asibiwa nnyo makulu. Kati awo ndowooza nga tuyingira Febu oluyimba lw'omutume Planet Kyayiwenjaye we lwafuukira ekizibu mu ggwanga Uganda 2023. Oluyimba olwo lufuluma buli omu nga ali mu dduuko lira challenge. Ne ngamba challenge eno lwaki nange sigituulamu kuba nalina TikTok account nenga tekuliko kiriko. Ne ngamba okay. So ne nkwata I think naliyo bana nalijirawe nali nenkwata flaska nange nenkola challenge ya Kyayiwenjaye. Ngokote flaska omwana yalunze Kyayiwenjaye nenga nze nkute flaska ndaga Kyayiwenjaye ali mu flaska. Kati nenkateekayo. Wenkateeka kuba views 1000. Mubanga Noza mu lunaku nga lumu kuba oluyimba my sound webanga ye trending nga TikTok nayo engeri gye kapushingamu. Anika kuba 1000. I think account yange eriko abantu nga ndowooze kinene nnyo nga 200. Bebalika bakufollowing. Nika kuba 1000. Nenfuna ya balala awo nga 3 nekandete ya balala nga 3. Kati kansanyula nnyo nikamwa. Ndio ka video nika kuba 1000. Ndio ka video nika kuba 1000 nenga omanyi ngenda tandika okukola content. Kanza I think ndi creative nnyo mutwe gwange. Nasalawo leero nengamba ngenda tandika okukola content nkera ne shootinga video ezasooka. Era we nagamba ngenda kukola content nengamba mukulu wange ne mugamba ne ngenda tandika okukola content naye nyina idea bweziti naye ne ya Muzeyi Nsubuga yenga ngamba nti Muzeyi Nsubuga yalina amajana ku majiga nana nali akejirimu abafe ejiri ne limu yali fumbe oba yali siike toli mwavu mutwego gwe mwavu kati akoga nakokopa kutegusulwa Katakato katawanyanga nnyo abantu ngule damu najja nagamba yali fumbe yali fumbe okitegeera kati ekintu ekyo kati wenkola video ezisooka nasoka nekubira mukulu wange nemuga nyina concept bbiri nyine yatoli mwavu neye entanda nemuga neta yatoli mwavu ekirungi kyo nti mba ndinze ka ku seti eye entanda mba neta okufuna abaana abalala nga babiri nemuga katandike ne yatoli mwavu kubanga yongenda kubanze kaseta kagamba mba ate waliwo ataze ate sina transport nenga kanjitule mu ka stand yonzeka nangamba entanda ngenda kuba nnungi nnyo nga yakatandike neta akatandike toli mwavu kati ndandi kokola toli mwavu kwanza nali nkwera na downloadinga video yategusulwa ne mulabe ngeri yakolangamu ebintu bye abati nga ina ali so serious nange nengenda mu ntebe yange waliwo officer ku church nentula mu ntebe yange ngemabega wali yezi file nga balabira ddala omusajja ovunanyizibwa nga nsanyirira ekiviri sikizunga muyadde okubye koti nga kubye basket nentula bwenti ne bagamba nti Muzeyi Nsubuga yayine simu 2 era nga ku simu zine 2 kwaliko Samsung ne iPhone wabula olunaku lumu abaali ewuwe emu ku simu ze nevuga abafe ku simu zine 2 Samsung ne iPhone olowooza simu ki eyavuga noli omuntu mu comment iPhone tevuga yali Samsung iPhone kati ndowooza abantu batukanga kiba nga obwongo bwabwe mbukyankalanya kati kuba video yasooka ekuba 10 ba video eyokubiri egendawo nga mu 8 kuba eyokusatu egenda nga mu 7 bazo natulo okushootinga na shootinga episodes ndowooza nga 2 olunaku olwasooka nga nsigadde ku editinga wembawa Kazukia bulungi yali Sunday nga nakateeka episodes 3 ku Sunday nteka episode eyokuna ku Sunday ku macha sina ku macha najiteekayo kawungezi nga service ewedde kati wenjiteekayo twalinawo program ekawungezi nga tulina okuddamu tu shooting waliwo twali tukola nenga kansoke ngende waka nebake nja kukoma wedda kati nze ngende wako okwebaka
nebakira naddala nabyerabira bye twali tulina okukola nebaka nempitawo kati mukulu wange ajja ewaka angamba gwe akawunti ogirabye mugamba kiki agamba gwe akawunti erimu oba okoze eki akawunti erimu okukula kuba yali agikalala okusinga nze kuba yali agala nnyo nkole content kati ngenda ogendeyo nga ndaba nyina comments nga 15,000 akawunti yo kebadde ku bantu nga 3 ngenda okulaba followers nyingidde omutwalo ningamba linda ko bavuddewa ngenda okulaba video y'essimu Samsung oba iPhone efuuse ekizibu nga buli omu commenting yali Samsung yali iPhone yo yali iPhone yali Samsung abantu bakyo tusiriwalirako kati bagabagera balaba nezine 3 zaleso okuteekayo kati ne y'amagi nayo nesituka nga bagamba yali afumbe yali asiike kati awo abantu ne batandika okufollowinga za TikTok ngegamba amazanyaze gali wano abantu ne batandika okufollowinga yali asiike ngenda okuva mu wiki nga nabika ndi mitwalo ng'esatu gy'aba followers yali ku 3 otya kati kyanyamba ekisinga kye kikuba abaana kuba ku TikTok osobola okuba hit nnyo naye omala okuba hit ozaako kati nze kyanyamba ntwedde nalina footage content nga namushootinga dda ndi bwe nakuba hit baali bakyali ku ebyo nembongera nze mu mwezi nga gumu kuba natandika ku Feb 14 natandika ku Valentine nateeka video yange yasooka ngenda okumalako Feb nga otambula nga buli muntu akuyita Muzeeyi Nsubuga kwa nakwetsanga nya Muzeeyi Nsubuga mu video nga Muzeeyi Nsubuga natandika na Muzeeyi Nsubuga kale kye nali nalaba ninga wenesi bakuli nya lino Muzeeyi Nsubuga mwange nakutuka ila ngo mwambuze Muzeeyi Nsubuga tata wo lwaki buli kazena Muzeeyi Nsubuga kwesayo kulijja eddala otyo sebe nali nabibalanga nkimayi wesi baku Muzeeyi Nsubuga bajja kukalizako eri bajja gamba era nga buli mwampita Muzeeyi Nsubuga buli ansanga Muzeeyi Nsubuga so nenkikwata nenkitwalirawo bwentyo katafuta sometime nentandika content wentanda awo nga nfunye abaana ababiri Davo ne Rasta Pasta naye nakola nabo mu stand up naye nabo nembaga mwana ina ki concept twandize tukituulamu awo nenkuba entanda bo bakibayinga bali balina kibayinga kuba nabo bali bagala kubeera ba content creator nga ate obudde obwo mu bo nga kuba bali bamanyi kabalaba mwana account ya Ben yakoze eki yali nnye so we nabayita bayinza Ghana kano ne bajja ne tutandika okukuba entanda ate entanda nayo nekwata entanda eyegenda etya entanda najjanga neŋŋamba nti omugeye naŋŋamba nti wanjisebo musoyisoyi ne mugamba njagala onteera emboozi eno mu lulimi Olungereza ndiyesebo musoyisoyi negamba nti Muzeeyi Nsubuga agambye mutabani we nti awalampe waggulu ku ttanuulu ajjeyo ebikonwa 3 amatafali agayidde 2 wamarakirire wansi agenda amufumbire mmolokoni so nabanga njagala nga nkuwe emboozi enzibo giteke mu lulimi Oluzungu kati ngamba ebikonwa babiyita batya mu Luzungu emmolokoni bagiyita batya mu Luzungu kati ekyo nakyo ne kituyambira ddala nga abantu babeerako ne bateekako Oluzungu olufu so nze entanda nagirwaninga nga bwentyo nga eba yakuteeka mu era ng'olujja nti omugeye tuwanjiza omusoyiso nyawonteera emboozi eno mu lulimi Olungereza nti mukyala wa Muzeeyi Nsubuga agambye Nsubuga agenda amuleetera akayukiyuki kati mugamba akayukiyuki kekaki entuntunu ebintuntu ebyo nga okimanyi naye bwe kiteeka mu Luzungu tokirowoozangako sentanda nayo ne Mukama nanyamba nekola ki era leero lyabafuka tugenda okuva mu ntanda ndowooza nga wenyingidde ba followers bange emitwalo nga 15 in fact kati awo nendeeta professor kati obuzibu bwaliwo nti buli weeta ID empya ate nkadde erina engeri gyekola nabo ne batoka nga tebakyagiwa vibe kati bwe naleeta professor nekwata neŋŋamba omanyi wano kansoke nsitikinge ku eno kubanga buli weyagala okukola ebingi oluusi amagezi oyiiya kino noyiiya ku kino noyiiya ku kino ne wano omanya nti mbawa professor ate professor kati yo temmenya kubanga omwana nkola n'omu ate andi kumpi abaana Davo bavanga naye nga nabo Mukama yabayamba kuba akaunti zabe zatandika okukula abantu babamanye newange batekangako kewaabwe nabo bakolanga twajjanga ntushootinga ne tukola owange content nabo nemba shooting owaabwe ne mu editing nga mbawawe bateeke ewaabwe so nabo akaunti zaabwe ne zikula nga bamulaba eno Davo omugeye ari nange postinga ntaginga akaunti zaabwe abane batandika obba following era kati Davo akolera ddala bulungi tebejjusa okay oluvannyuma ng'otandise professor kati wentandika professor sina mukadde nnyo professor mutandise mwaka gwedde nga guggwako I think December kati ntuulaawo ngamba abantu ngenda bbawaaki kuba njagala nnyo nendeeta ekintu ekipya nga tekibaddeewo ng'omuntu agenda kiraba agambe niwe kiba kibaddewo naye nga nkize mu style kuba wenkola entanda abantu bagimanyi eri ku CBS wenkola toli mwavu mamanyi yaliwokko naye nze nga nkirese mu kifaananyi ekya abantu njagala banyumirwe so nendeeta professor awo
Professor nyina omwami gwe nalaba amuyita Fahadi akola naye bwatyo ajja nakugamba ekintu nga wawano alaika muwalabu naye akola mu luzungu alaika muwalabu naye akola mu luzungu ajja nakugamba nti omusota ne video ye nagikola yanyumira nnyo nengamba kanjivunule buvuno zikasa yakoze mu luzungu nagamba nti omusoto we babanga bagamba nti omusoto ogw'obusagwa we gukuluma omala eddakiika 5 nga tonnafa watyanga omusoto ogw'obusagwa gwakakuluma n'omulala ogw'obusagwa ne gukuluma oba ogenda kumala eddakiika 10 kuba guli kulumye badde olina kumala 5 naye guno gukulumye so kitegeera kati nga nze njagala nnyo content yazanyira ku bwongo bw'abantu era bwe namulaba ne ngamba newe nkola concept eno mu Luganda egenda bayitamu na musumba wange no yasooka okunsharingira video ye nangamba mbu muzeeyi nsubuga omulala yuno kanne nkalaba nesooka kawa nnyo vibe akoyo Fahad nali ndi awo omuntu mulala kansharingira nangamba gono myayi mwana alinga gwe nako nenkalaba kati mukulu wange oyo yansindikirako okusatu nengamba ono omuyaye kati kansooke ntwenda be content we ne mulaba kati nze mwenzija idea ya Professor nenga nze njikola mu Luganda yawo ndebeze ngamba bakola oluzungu ekintu kyokola tebala kikola mu luzungu nenga bagambe temumumanyi bumanya naye jali ate of course local market mwane ola ebizere bisinga ngokuba Oluganda kyangu wamulwa kuba nti kale content wo Luganda aina wakoma ate oluusi aggwako kati kyabana kye batamanyi tosobola okujja n'okola concept gwengozo gwena gikuba emyaka 5 naye bannayuganda bakoowa mangu batuuka ne batanga okulaba nga content waali nnomo ng'olina okuyiiya ekipya kakyovala omwana ajja n'akuba hiti nasikala akola ekintu kyekimu ne batuuka nga tebakyamulaba usanga omwana nga alina account eriko million eriko akakadde k'aba followers naye ng'akuba video n'ekuba views ebyo 2 n'ekomaawo video n'ekwatirawo so olina okuba content bito olina okuba creative nnyo olina okukyusa content we bakumanyira nti bakumanyidde wano leeta yakapya nako kabakube bagambe ate kati bannaye yaleese kano ekitegeera okakuba ebbanga lyako omala obaweemu akapya osuubira lwaki abantu baagala nnyo content bwati nkiyite kuba pazolinga bwongo kati ng'owuwo oyo otandika video ng'olagira ddala ekintu kyoliko kiri so serious naye the end of it all sorry omuntu agenda okulaba ng'ate kyabadde atudde okuwuliriza ate si kyekyo ekyemuviiriddemu ate ne bakyagala osuubira lwaki kiri bwe kiti nalabako interview ya Buchamani ng'agamba kamiliyoni alina oluyimba lwe yakuba nga batandika nga lwa Luganda abannayuganda ne baluzalawo we yagende Tanzania n'akuba olw'Oluswayiri ayimba ndyerabidde alina oluyimba lwe yakuba olw'Oluswayiri e Kenya we yagende Kenya kamiliyoni basooka n'akuba oluyimba wano lwali lwa Luganda ne bataluwa vibe kati yagende Kenya n'akuba oluyimba lw'Oluswayiri Kenya ne balwagala n'abannayuganda ne balwagala okufa obufi naye nga tebabitegeera kuba lwali lwa Luswayiri so Buchamani ye n'agamba abannayuganda baagala nnyo ebintu bye batategeera kitegeera baagala nnyo ebintu nga bigenda kati abeerawo n'agamba watakuniya kitegeeza ki kati wabajja kiwa obudde naye ojja n'oyimba Oluganda oluuzi baba babitegeera so abantu baagala nnyo ekintu kyagenda okuddawo alowoozeeko okitegeera nti alaba vidiyo yo n'omugamba nti obadde okimanyi nti singa osangibwa nga otudde ku katebe n'agamba nti oluvannyuma akatebe ako n'okavaako n'okwata akatebe ako n'okayimirirako n'agamba nti okimanyi nti akadde ako oba oyimiridde ku katebe kati osanga omuntu ng'abadde atudde nakakwata nakayimirira neegezaamu kale omusiru abadde agamba kimwana okitegeera ng'akiraba omuzannyidde ku mutwe naye nga vidiyo agimazeeyo n'agiddamu n'ogwokubiri nagamba sitegedde kyayogedde kati abantu baagala nnyo ebintu ebyo ebibaleetera okulowooza teri muntu agala kubeeraawo nga buli kyalaba akimanyi okitegeera so muntu agala nnyo oluusi jjoko n'ogikweka nasooka n'agiyitako oyinza okuba oliyereba evidiyo agamba nze vidiyo zomule sizitegeera lumu aba ali awo atama n'agamba gahi yagamba oba otudde katebe nokakwata n'okayimirirako oba oyimirire n'agamba yo oyimiridde katebe kati akomewo wakanga ayagala kuddamu kukulaba so kitegeera abantu bagala nnyo ebintu ebitali direct
omuzanyirako ku mutwe nagamba omulenzi yabadde agamba ki abantu bagala nnyo content oyo nga agenda kuteekamu obudde bwalowooze so kyova olaba nze bwe nkola content oyo ate kati nange mukama yannyamba nti nze nina face edi serious we ntandika okukola ogamba ono omusajja alabika buli omu akuwa obudde ebirowoozo wabuvunaanyizibwa ebintu byayogera mbyetaaga kati nze ekyo kyenyina nti nja kujja nga ndi siriya so waliwo ka video nabo kafunyo ojja kaba playingira abantu twakakola mu 2019 ne Uncle Mark ka independence bakwanta abantu bese balowooza ndi mulalu bali kuba nasema kutandika kukola content so twamitinga ne Uncle Mark nali nyina byemuliramu awo nangamba tukole ka video bwana ina kamera ne mic ne mugamba ebi bino manyina mic ne kamera tukakole ne mugamba kali ku kinato ngenda kubuza ku independence negwe njagala yogere ku bajulizi ne mugamba katugenda ku street nga ku National Theatre tufuluma agamba so tuli wano twagala kubuza abantu kiki bajukira ku independence biki so nange nzijambanga mpita bankwata ngamba ise omuntu wayogera independence kiki ekikugira mu mutima oba mbirowoozo ne mugamba independence buli bakyogerako ekinzigira mu mutima oba mbirowoozo ndowooza ku ngeri abaana abo gye bafaamu nambuuza abaana kiri mugamba abajulizi kuba abasinga bayokya booki abalaba bafumita ebiti enzita eyo embi ng'omuntu alaba nditta kiti kyenjogerako nkitegeeza otyo kati abantu baava bagamba labe n'embuzi boogera ku independence mu Mother's Day kate n'ekifuula wasi nengambu kyova olabera ku lunaku olwa Independence Day abantu bangi amawanga mangi agajja Abannakenya okuva Tanzania Rwanda bajja wano ku lunaku lwa Independence Day ne tugenda ne tulamaga abantu bavuma gwe kati video emala okufuluma Uncle Mark yagita nga leero nga Independence yankeera nali nkyakolera bbunga eyo ngamba kyanja ntula mu taxi nali kamwocha omukazi ajja yesimu azanya video mpulira eddoboozi lyange yeesooza tannakulaba gwe newe yandidebe tajja kuntegeera ndowooza kati ntuuka ku office nzija yesimu ngenda ku Facebook nga buli bloga yataddeyo ng'abantu banvuma bambi abalala baseka ala kati ategedde kibuuzo Museveni otufuze bubira benjaga bambi kyadde mbukatira bonono naye ayina omuzadde abantu bavuma eyo video tiyakupulinga down tiyakumalaamu maanyi teyamalaamu maanyi ate kati video yansanyusa nnyo omanyi kubanga otambula losanga abantu nga bakulaba nenga tamanyi nti naye ggwe kanazanyuka nnyo nga simanyi na bya social media mbo nteekeyo handles mbunange postingira Uncle Mark ya simanyi ngeri gyatuuka kuba bloga goge mazima ebyaddala naye gwe kyobomanya nga buli omwa postinga abantu abamanyi bamba ngamba guha badde obadde ki buli muntu akupostinga akuvuma nga buli status ya muntu zaliko era buli mwaka abadamu ne bapostinga video abamu kati bagenze bantu bagamba bulijjo yali gwe kuva doli musiru ye professor kati abamu tebantegeera era basigala bavuma so video yali nnungi nnyo era kyovola bawe natandika okukola content nagambo manyi character eri n'abantu abali bagira bangamba wita kutwe mu character eri obenga oli serious nga byogera bya kisiru so kyovola bakyankolera bwe kityo osisinkana otya Alien Skin Uncle Alien naddamu oluyimba lwe lwa pate nenduyimbamu Yesu nde kansinze Yesu netuba mu gospel version kati wenduba mu gospel version twatandika wao band abagitala White Squirrel band n'abaana babe nali nkona nabo nga abantu ngabuza baki White Squirrel nenga fe twafunya linnya ligenda kubasombowa naffe tumanyi lwaki tweta White Squirrel yali band twatandika kwemba bintu byaffe nga tweta the White Squirrel band enyimba ezo gyeziri gaja situli basomboyi katugenda mu studio tuddamu pate katulutekayo ku TikTok abantu balwagala lutambula ku TikTok Alien alulaba Alien oyo mwana musajja wa kabi nnyo kuba nayina ennamba ye nga nagifuna enamba z'abaserebwa abasinga nziyina naye jasemba sobola kukubira akwati ngamba nkubire nkugamba eki kati nayina ennamba ya Alien naye nga ngamba oba mukubire olwongamba oba mukubire mugambe nja kudda mu luyimba lwompa olukusa naye ngamba Alien wa kibuli naye nga nkozesa kibuli tugenda mu studio ntulukuba naye nga katuluteeka eyo kyonna kyekyanaleeta wanvuma nze ndi mutono wanavuma Alien ajja mu inbox yange nzijukira bulungi yali Sunday ku makya nzukuka bwe ntokebera TikTok ngenda okulaba Alien Skin yuji nengamba kibanda nzisi nga sinaba kubikula message nasooka nensindikira abantu nga basatu awo message kwa sababu mwe Alien ali mu inbox ne bagamba mwe omusajja ngenda mugamba ki waliwo omwana mukwano gwange bamuyita Joy alina gyakola ali Dubai nangamba Alien ali easy yogera naye olabe kyagamba
kati malobaga amatali ali mu inbox ngamba neno era bika fake account kanjagala okutapinga kwa account njikebere message yegula bweguzi choka TikTok eyo muntu walaba message bamugamba wali sin ngamba yo kibanda kye kiriwo mwana kibando oli wakabi mwana kibando hono ni sudia nawo bazze mirembe olwo yali agambye eki yagabugambye mbugomeze insubuga yawadika kyokka kyateekako kaya ngamba banaye kibando oli wakabi banaye kibanda banaye biki muwana nenga muwana ebyadanga bye mwana mbitegeeza ninga ngambo oba musanyufu oba munyivu tomanyi kati awandika line agamba mbo pastor agambye nti Yesu line jenera kwesanga nchuso oluyimba lwe awo ne manya kibanda ali izebwa mwana kibanda kyekiriwo mwana nyine namba yone nani ati okukubira nenja mukanyo ngambandika message nga 10 kumukumu kati nebo akuddamu of course ngaddamu zazemu naye ngera kati akimanyi nze nchamuse ne mugamba anajagala kusisinkana nangamba jangu nsaleko kani ngamba okay ngenda kusalako nangamba ntera ku WhatsApp ne mutera ku WhatsApp ninge jene nchamuse ndoza ngansindika nyingi kati kinakuwa ningamba ali ene no mulaba sigenda kola ki sigenda kumulemera mu nnyo yenga ye babise bisinga mana selebo bo sana aba star aba amanyi nemfune namba ya chozenike nakubira biswanka nemuga biswanka in fact nagenda ku TikTok ya biswanka nemuga biswanka so kompe namba biswanka nampe namba nemukubira nemuga so kompe namba wemba ngenda kufango njukira je nyangambe salako nenga siba sigenda kumbera ko bikasera muga katuli wano katutuse katulagirire kwa na simaina kufango ni bisere nemfune namba ya chozen nemuga blood nayogedeko no mukulu nangamba nzije nsaleko bampita beni MC nza akola entanda nza yali akola muze insubuga omukulu yagambye nzije fe twazemu oluyimba lwe chozen nangamba muje kunaku bweruti chozen ngana yali ize nnyo mwana so nalinga nkubira chozen ne bantulagirira paka wa alien ne tutuka wawe yalina ku interview echandagira dala nti mwana kibanda ali ize niwe naina kagula ogeti ali ku interview atuyanda banasi mayiringa kwane mugene unagena aba fango nimba manyi aizo kugaba jangu nakwatamu kwatemba dia kati dagera no chaliwa ga shooting ne ga blood webereremu nenga ye yali ali namu ani chaliwa ku mira misinde bulyo ferwana ferina misinde gwe nawe ferina misinde kuba fango ni muche misinde twagana nabasajja wabula misinde mulire ku fango ni tewala sobola kunkwata oyo taliwo mpazi ateje naunya kati mugamba blood ngenda kugula wo gate nejagala osome embeera webugira bweti tuli ba misinde fe nzigula wo gate bwenti kati kibanda ndaba yali ku interview yandaba nazoka naseka mnagamba na maana dayo mu interview umutima ne gukaka ne mwana kibanda ali ize era interview olwagwa ayakajimala mna mangu ngabambi naye ayagala tubongekawo yano ngamwana kibanda kyekiriwo ne mwana kibanda nabadde sikiriza nti osobola okunkona ngamba wa byo tubyebo byangu tubikolanga kali ize nnyo mwana nimunga kali kibanda tuwagalayo video soko tuyo video yawe yentanda netwambala makanzu gaffe ne tukola naye ne tukuba ebifaananyi ngamwana ga yali ize nnyo taina buzi ngali ize nnyo kuba kati fo obudde yandibadde atwagazaaki nina we nalaba ku Facebook waliwo balwali lutalo lwali lukomiddwa ng'owani akibanda ate oli najjanga alinga ayagala okunafuya kyali kitya zibaayo I think ebiseera ebisinga obuzibu obubaawo nti abantu bagala okuteeka buli kimu bagala okiteeka mu politics nti nze nagende wa alien kati oyo olutalo liwalaba omye yavaayo atandika mbu mwe kale mwabadde baana abalungi nga mulina talent naye kati mwagenze ewoyo mbu mwagala bu views mwatuliddemu olukwe okitegeera kati nze siri muntu wa politics yembo simanyanga biki ate n'ekirala wembanga nkumiitinze bwonsubira otya nti ate ngenda kwogera kugwe simiitinze nze nsanyuse miitinze ali ni skin nzali eni ankubira ekibudi kye kinnyumira ni wakolola nnyumirwa kati gongana okumupostinga mbolo okuba bana omwana ono yategeera ali eni owulidde kyagaye mbu ni wakolola annyumirwa nze kibanda kyoba omanya nze kibanda nkolera atanyumira kati kibanda buyankunako nga nyini okupostinga bannaye mbadde ne ali ntekayo posti yange omu yajja atandika okunkuba ngamba nayo nono olutujja ddukuma so netulukuma akuma era lwaliwaawo naye ekyankola obubi nti of course mbamu ebintu byetukola ngolooza oluusi buba busungu tekyanyamba okukula mu mutwe
kubanga omuntu yandetera okulekera awo okwevuma n'oyo Gali yali maama wange yaŋŋamba naye oyo okuvuma lwaki tomuvaako muveeko ajja kuvaako ne muleka era kati mpostinga kuba natuuka ne mpostinga post endala era ajja n'avuma so we natuuka ne muleka eŋŋamba enewe account yange nteekayo byenjagala ye wanaabawulira nga nkooye ajja kugenda. Okay, kankutwaleko ate ku content creator munnammwe mwana muto amanyikiddwa nga Teng mabegaka kiki wenjogedde Teng kiki ayo kya oba yavaawo mabegakaawo Teng twawula ensonga nti taata we yali agala mujjako management abe nga yamumanaginga. Ensonga zino zogerako kyo kubanga content creator ate family ye kulaba ng'otandise okushininga eyagala kuba ate ekwezza bakujjeko management ebadde ina ebirubiriro ebyokupushinga or moving on further. Nze I think kyakiraba mu ngeri bbiri nti ng'omuzadde yes alina okufa ku mwana we so tera okuwuliza taata wa Teng ensonga yeri ki okikuba Teng mwana muto omuzadde amulinako obuvunaanyizibwa so wano bagamba taddamu kukola ate nga tajja kuddamu kukola Teng taweza myaka 18 teyeesalirawo so tera tuwuliza ensonga y'omuzadde eri ki. Omuzadde ayinza obutasobola kumanaginga mwana naye lwaki omuzadde atuuka okuvayo n'agamba kamanaginga omwana wange kyo kyomwetaaga mukirowoozeeko ekitegeera kubanga management kubanga ibadde ekolagana bulungi n'omuzadde lwaki omuzadde aba yeekalakaasa ekitegeera so ekyo twetaaga tukirowoozeeko then ekirala nze soza ntaata wa Teng ku ngeri gye namulabyemu ku TV yono Teng is father ku TikTok taata wa Teng oyo naye yazze oyo naye anoonya bibye oyo anoonya bibye olw'okuba alina erize erifaanana erya Teng naye yatwesibye kayagala genda vayiro naye taata wa Teng ku ngeri gye namulabamu ku TV nga sikuzoleya bambi musajja mukulu ate alabika tajja kusobola nsonga zino za media tajja kusobola nsonga za kutambuza mwana okitegeera so nze ngamba wayinza okuba maybe waliwo ebintu byabwe ne management bye banditereezezza kubanga omwana oyo singa amujja ku management agenda kola ki agenda kumusuula kubanga kyemanya abantu bamumanaginga bo bamanyi engiri omanyi toyinza kulaba muntu abadde successful nga Teng n'owooza nti tebamanyi kye bakola kati abantu ebisebe singa kye bagamba mbu Teng olowooza laki yakujja kikubye mbu just nfaana naye Teng adi talented oyo mwana amanyi okuzina amanyi okukola obubadi babita batya ebyokumukasuka mu bbanga na oyo mwana ali talented so ng'ogyewo n'endabikayo kuba Teng abaana babye sinamubya ate Teng gwe abaana babi gye bali n'oyo mwana ali talented amanyi kyakola akazina ke kano kokka gwe kagezeemu kazina olabe okitegeera so omwana oyo ali talented ate ne mukama naye omanyi nze ngamba nnyo abantu ne wookola ki mukama waatakuta n'agamba gwe kati nkutadde genda osobola okukola buli kimu n'okimalayo nga tebikoze so omwana oyo aliko ekyenjawulo nene management ye kyemmanyi balina kye bakoze okumutuusaawo so nkye ngamba omuzadde ayinza okuba nga alina ebizibu bye ne management of course ensonga lwaki yavuddeyo naye ekyandibaddewo ekyamagezi kuba nti batula ne bakkiriziganya kubanga saizi zonna tujja ziwuliriza omuzadde lwaki atuuka n'avayo n'agamba omwana wange muleke mu managing kitegeeza alina byalabye n'agamba osanga alina byatakkiriziganya nabyo so management yetaaga just muwa budde taata wa Teng badde teetaaga na kuvaayo mu mawulire manyi ne bannamawulire n'abantu bannaye nammwe muleeta ebizibu muyinza n'okuba mwe mwakimutaddemu mwamunoonyeza mugamba naye katolooza omwana we tubawo okugonjoola nsonga z'abantu ssebo obadde otuyagala kwononeka bannamawulire temuli ba nawe oli munnamawulire nakolako interview n'omuyaaye nange nendaba caption yagiwadde neŋŋamba bannaye kalayini katono ke nayogera nakateekawo nga caption anti kiri nti okogedde kati nga bwe mbadde njogerako singa talaba interview eyo atandikirawo okunva omukolo olutalo paka nga amaze ogiraba n'agamba so nze sijja kwagira taata wa Teng ku managinga Teng kuba tajja mmusobola nene management yagisaba ekintu kimu lwaki taata wa Teng ali mu mawulire kati ayagala mu kumanaginga mwana we mubamu kale abantu nga baagala kufuna byabwe ngone yali azze taata wa Gudo alaba omwana akikubye kati ayagala Gudo amubeezeewo naye nawe oli atandika okuyimba ebiseera okitegeera so mbamu bo nga baagala byabwe omwana obadde tomulabanga nako tomumanyi nnyo tobeera naye naye wakugambye beni yakikubye noba noganze taata we olaba akasimbi ng'atambulira mu kasimbi ate nga tomanyi nti bana balina engeri gye bamulesemu okuba nti balina level kwe bamutadde okuba nga akola akasimbi ako nga bamukuwa omwana wakya bayimba ebisesi nga bakyusa management ne bagwa kubanga ojja kusanga manager nga Jeff Kiwa ng'amanyi system okitegeera nga waba n'omuyimbi nti buli muyimbi gwaleeta mumumanya
nkyaleeta pinki ne tumumanya okitegeera nti abadde ne gulunedi mumukola ki mumumanyi yaleese ono wa mazaalidde kati tukola ki ayimba waliwo awo oyo omulenzi amuja bamuyita batya yayimba lwemba ki mbu simanyanga mbu abadde aziza amazaalidde amazaalidde gokiro tuddoyimuka n'omukira amuyita batya akuba oyo mulenzi alina talent like nze mpulira engeri gyayimbamu ebintu bye era nali nagamba dde omulenzi ono bambe nasinga funa kati bamuleesa agenda basabula kuba manager amanyi kyakola aba amanyi system amanyi omwana waate oluyimba nduteeka wano kati ovola oluusi nti w'obijjamu ng'oli mupya bikulemberera kyovola abayimbi abamu abata management abagezi bamala ne bayitawo nera ne waba mugezi waagite asooka n'addamuko n'amanadamu n'asinziira so taata watengetenge tajja kusobola mwana oyo ogenda zino batereze ensonga zaabwe ne management omwana ekirungi akola ssente bateese ndowooza kukyenga abana kuba mu nsi muno ffenna tutulemesa ziba ssente taata watenga yakayalabye nga bamuwa katono mumwogeremu 5 Okay, Professor, oba serebo buno bukuyisiza butya? Oba serebo nga tonagula mmotoka. Kiba kiralamu. Gada wange. Tosaze waliga bakutte ku gate. Makubanga najide mu mmotoka abadde bagikako bunyizisi. Okitegeera? Kitegeera. So oba serebo buno bode kulese eri wansi no ekubuzizza no yambuka. Nenga me as a person I appreciate wawendi kati nze sina bakwera banga serebu naye ndabanga mukama ina wantu osizza bakitegeera nti at least mfunyeko ku numbers abantu bandaba ne bantegeera naye nga wendi siwe njagala okubeera naye ne baza mukama olwa wantadde then I think abana bonna mwana obanga oli mu kikuba woli tebakusudia tebakusudia boy era uli akayimba ka alien nti ndi wakabi abantu bansudia olusi otakano begamba mune kyaka bansudia so that osigala ngokola ki ngochapa ne bakugamba nti uli wakabi no gamba boy benye musindi wakabi ojja kukakana kubolooza bakikuba the moment you stop dreaming baby kitegeeza otuuse kitegeeza otuuse naye kati fo budde buno twagala kujjawo ekyo ekintu ekyokuba nti abantu bagamba mbu Benny musiza TikTok lwaki njagala ntuuke nga kuba YouTube okuba Facebook okuba ku Twitter okuba ku Instagram kati ogenda kubeera TikTok nga ku Twitter okuba ogenda kubeera TikTok nga okitegeera so njagala tuve kweno level y'okubeera TikTok obe ng'oli content creator nga abasajja ba Uncle Mo is my mentor wano mu content nzi yakola luzungu n'ebintu anyumira engeri gyakolamu ekintu kye toyinza gamba mbu Uncle Mo TikTok is a content creator so nze kyekyo kyenjagala kyoba kizibu okweyita TikTok kakati gwe TikTok watandi content okitegeera kuba TikTok app emuwekera nevaawo Facebook muzeeyi yagiteekako akakufulu nalabye Joba yakyankalanya Instagram gekimu meta looza olaba so oyina kuba content creator kubanga mulimu ne company ezimwe zijja okuba ate nga company organization ezigenda okuwa gigi ezaddala abasajja bali serious balina ate accounts balina platforms ze baconsidering afe ze tutamanyi kubanze nyina mukwano gwange yangambye waliwo organization yemu yali eyagala ngikolere ne bagenda okebera ku Twitter nga nali siri wa amaani ne bagamba tajja kukola yo TikTok so chovola bakatifu we tukola video tujiteeka buli wamu ku Instagram Twitter Facebook TikTok YouTube so that wona tuzimbawo yeah eyo mukubo joyi tobuwala tebukwetega Choseka ndabika ndi mukambwe by the way nze face yange kizibu okulawo omuntu naddala abawala ate bosi bawa nnyo kati okay nange ndowooza ndimu ekyo ekyokuba nti bandowooza abawala beeraga really oba otya abakazi naye nyina gwendi naye obudde buno so singa mbatya ndabika nandibadde saamufuna naye kati singa essaawa zino wano oli singa kati olina olunyiriri olina olukalala so abaana babamu abeekaza naddala ku social media nafuna enamba yo kuba tuziteekako for business noteekawo n'okuteeka akagamba naye for business
Mwana nagamba hi Benny, my name is so and so, I love your content. Nomugamba kana nomugamba why ajagamba nera kana nomugamba thank you for appreciating. Noza chiwe gamba so good morning Benny nogamba. Can we hang out for lunch? We waza kunebaza? Abazze kwebaza mu ngeri ye yasobola. Wate wali baganda banga abali Dubai. Bali batwagala. Batabukawo. Bali batwagala. Oyinanga bameka be Dubai. Akugamba wenkoma wonjagala kulaba. Omwana abo. Wenkoma when I come back I want to see you. Otyo? Naye ebito ebyabakyala mwana wobitandika oba tojja amanyi kuba muze byasinga utandika omuze n'abantu abanywa omwenge ne gufuuka omuze oba enjaga tebagitandika nga bajagala oyinza okuba olina ebizibu nowakanyweko gyekigenda nga kikoma okukwata okukugamba okulekera awo kiba kizibu kiba kiwa batwala abaana mu rehab ab'enjaga kati bagenda kutwala mu rehab y'abakazi tekisoboka kati kyova olaba nze sefasa bawala nfukiti abawala abasinga amanyi nneeraga n'abawala abasinga bafuuka bakwano bange era akugamba ne mukusooka okulaba nga ndaba weeraga kati abakadama bo basimbye layini bayitirivu ojja kunkubya abaana abo ate bakwano bange naye nga nabo beemanya ababeera minibox naye nga olina okwebereramu mwana okitegeera toli mbuzi toli nkoko funa omuntu omu beera n'oyo Okay, nga tumaliriza obubaka eri ba fellow content creators banno. Fellow content creators. I think yakwogera kubatandika. Sobola kwogera ku bampitako edda. Kitegeeza balina kye bansinga. N'abakuyitako osobola babula. Balina kye bansinga ate lwaki bampitako. Kitegeera. Tenge yakajja. Akuba obukadde 10 nga mpabula tenge mbadde ki. Tenge yalina okumpabula. Kitegeera. Si wakuwabula muntu ansinga. So bakulu bange mbasaamu ekitiibwa Miki Chakala CBA kabanji musiraamu yadi pastor sobola bamalayo wanta mbasaamu ekitiibwa mama nakanjako bonna bankubira abo bonna bankubira ba content creators anko mo oyo ye sensei mental respect banji abankolera katugende ku baana abatandika abaana batandika ebiseera bisinga kubira nagamba Benny msimwana mpayo video account yange tekula ne mugamba nze genda ku account yange olabe TikTok aki yali ampadde video account yange okulo kitegeera so toyina kulira ku wana bataliwo TikTok zabalala mbaga masolo kuwa video nyina benzi wadde waliwo akulemera kuno muga wajangu tukole akuveeko nojimuwa notokayo ngena views anga abiri nenga ate wange mbana akateekayo ayali nyedde mu dakiika 5 nga ngenda kuyingira mutwalo dakiika 10 ngenda mu 2 so man funa isoka be unique okitegeera ojja nogamba ngenda kukola skit soko otulogambe skit ki Chakala gyata nazanya skit ki Miki gyata koze skit ki Sibi gyata koze abana bakoze skit yabo so gwe joboleta tujja gamba man omwana yalese ekipya olabona omulenzi akubwe enjaga buli kaseera yeyita bandana guy content boyo mutayogera abera nakunya nalaba fala n'embuzi nakunya ngo omutwe gwo gwante nalaba omuwala omulungi ngaliko omutwe gw'embizi okitegeera kati uyo omwana ye muntu yatula nagamba ngenda kukola ki video ye yanominatingidwa mu China. Wow, that's amazing. Okitegeera so kati uyo omwana abamanyi kyakola naye ojjanga nawe ogenda kuzanya nga Land Road Chakala akoze Land Road kikyatakoze abanjiza ba Bobby Wine okitegeera buli omamu banjiza kati kugenda tuleetera ki so obo jango oyagala kujoininga content space ekyaliwo lwakuba nti abantu bozi batya kutandika naye nga space weeri bwefuna ekintu kyonga kipya kikube tosooka kutunoonya leka okikube nkukubire ngambe buladi jja tukole awo kitegeeza olina wootuuse okitegeera kubanga kati obudde buno kale sijja gamba mbundi wakabi n'obudde buno singa nfuna omukisa n'enkubira ku Miki ne mugamba mwana Miki mbadde njagalayo video okujjako nga abadde busy ngamba buladi siri obudde buno siriiwo ne Miki content creator kimanya mmanyi akola yajagamba professor tukole bwe tuti oba obudde bunkuttemu okitegeera so kibaawo so man soko chape soko ve mbyokulinda mu bya we batakuwa video tojja kukula soka wekirize mu gwe nga gwe leta concept yeyo nga mpya
ngegenda bayitamu ngeri fresh nga tewali wagikola tojjango abaana banja bancontactinga bati njaga nange mbenga nkola professor ne mugamba kola kati alowooza agenda kola professor tamanyi nti nze wakanyina video 3 ze sinnateekayo ye gyashootinga gyateekayo ate waliwo amushootinga omulala namweditingira nagibasaba ne video yange nafuluma ddi ali kunze nzija neshootinga video 3 nenze editinga nemba nazo ku ssimu niwe mba ngenze pakwakire kumalayo omwezi nsigala mpostinga content so fetuba nze kati kino kanchibabulire wano nze kugamba itizo kekola nemba kimete bijja kukolera yacho vola bogwamu mangu amanyi tojja bikola wiki 3 bikumalemu amanyi kuba abantu bamanyi professor wadala gyali opanowe ate professor wadala singa ali azanyo sanga wandi muyise kola professor wadala atazanya okitegeera so tuula lowooza industry nene content tuina mungi ndizo anagira kutoli mwavu ngolede yaliwo ne mukubako ka brush abantu ne bamwagala okufa obufi nendete entanda weri nenji kubaka brush ne bajagala okufa obufi so tuula lowooza ogambe sobola kukola ki anko wanta yajanga yakuba simu n'akaaba tekyali buli omunga alina okukola ki okuwa wanta amatu kamukano gwange nkubulire mugazi bwange yangambye ngolaba gayinoze kana balolo gayi okitegeera so olaba nti buli muntu alese ekintu ekipya ali serious kuba kyekyo kibaawo leta ekintu ekipya ng'oli redo kipushinga ojja kuyitawo omukama naye aba akulaba aba alinza alabe nti oli serious tajja kuyisawo nga toli serious. Okay, biki ebyakabi oba ebinyuvu ebyo byewenyumiriza mu content creation ofunyemuko ku endorsements ezikuwadde kasente? Content creation nze nandibadde natandika dokukola sente natandika mwaka guwedde 2013 nga 14 Feb lwe nateekayo video esooka as a content creator naye kati nafunanga ba client nga bano munaye mbadde njankoleza enkoko yange ogirye mu video yo onnange nga sijja kulanga nkoko naye abantu b'emmere bakisusa neŋŋambye enkoko webanga we batwe bagigaba nga teriiko ssente sijja giranga tojja lya mmere enkoko nenjivaako era nensonyiwa enkoko bannaye nensonyiwa enkoko era sinalanga ku nkoko gwana yasembayo okuncontactinga ow'enkoko yali ampa enkoko n'emitwalo 10 neŋŋambye sente singenda zikolera okay buli mwetaga neweeramula tojja kusanga kyakala ine ze nange nnyina ezange okitegeera so nze omwaka ogwedde gonna nali nsobola okulya ssente wako netwange yali atambula naye nga ndaba sente ze bampa sisaagala zikolera bampa emitwalo 15 10 20 mani ngamba nedda kangira nkuba nja kutuuka nga nsaba zenkola ki zenjagala kati ntandise okuya sente za content wano mu December wa 2023 ngaggwako ng'omuntu ankubira esimu nangamba video genda gikyajinga mmeka ne mugamba sente zange ayagala nampa atayagala n'okita oluusi kibijja okuba ku pressure maani n'oweetaano n'omukolera owe10 wokolera oweetaano yagenda okugamba banne beni kyovula baliwo n'abatukubira nagamba beni video yammeka n'omugamba sente zo nagamba sya ng'onankolera 10 namuwadde emitwalo 2 ankolera omwezi ne mugamba oyo nze beni MC nze zo zenkolera oba tuzirina itizoke si lutalo okitegeera so wewe price zato jazifuna obudde buno nze nyina zeŋŋaana ate kanamitinzemu mukulu wange nkomo n'abamu byaŋŋamba ate nezimbadde nkwata nazo nyinza otutandika ozigaana maasa okitegeera ekintu ekyo level nnyi ate ekirala mufune ku bantu ababasingako omwebuuzeeko kuba obeeraawo kanze nabadde manyi ndi munene ku sente zensaba paka we namitinze mukulu wange n'abaako byaŋŋamba neŋŋamba mwana ate kati bulijjo ndi mujje ate yabadde yakakiŋŋamba waliwo ankubidde leero nenzimugamba nakkiriza netukola kati lwaki nkola obulango 10 mu mwezi nga nandikoze akalango kamu akali wazi sente zo obulango 10 kubanga lwoteka obulango ku akaunti yo ogitta so wakiteekayo kamu naye nga bakuwadde sente ezandibadde z'obulango 10 okitegeera so wewe price eyiyo tosooka kubeeraawo mbo mwana yalaze enkuba omuyaya abadde azze kati nzenyini ebintu byesikola ku akaunti yange sikola challenge za nnyimba zannema kubanga nze ndi musajja bamanyi ndi serious ntudde mu ntebe hati oyagala ojjo mpa akayimba kungambe nyina akayimba munnaye kutama kati professor kutama mu ntebe okitegeera so muli mirimu gyogoba nogamba nze sigenda kola nnyimba nebyokkirizaamu nogamba omuntu atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja kweri abaana abato bandaba kweri ntandika bagamba nti amaanyi g'ekisajja kubaza abaana abato balaba kontenti wange so muli bintu ebyo weegaana gwe obwana omutana alaba amaanyi g'ekisajja n'ayogera togamba professor agambye amaanyi g'ekisajja professor okitegeera so muli bintu byewejjako nogamba wano sijja kukola nze gamba kugambye nti enkoko zo zannema enkoko oboba enkoko banzala babuzalayo osobola okwegulira eyiyo kyekyo osobola okwegulira enkoko lwaki oyagala okumpa enkoko nkukolera enkoko ya mitwalo egi ng'erimu ebirungo erimu emboga erimu obumode
enamba kati kwegala ojimpe nkolere video ku mitwalo 3 okitegeera so wewe price nga tofuddeeyo oba beniye musa akolera mmeka wegambe nze nkolera zino atokya pe paka we batuuka otuuka ku level nga bazikuwa manya kati value oyina value like bayine gye bakulabamu omuntu akubya professor namuga professor njagala ojjo nangire essomero lyange nomugamba naye essomero lirudda wa ntiriri eno nomugamba transport ojja kumpayo emitwalo 3 then video ojja kumpayo zino bwezi ti n'omunyonnyola then nkupostinge video egenda kubeera lubeerera si deleting bulango ate etambule so wewe sente ezizo tokola mbwa tebakukanga mbosha beni yemusiye nga akolera mitwalo 2 oti olwokuba beni akusinga numbers nedda ya account yagenda mawe beni kali okitegeera kazi mwa wataja ne bankanga nayogera ku muntu omunene awono muwazi nombwani embidde yakolere ate lwachoze wange oboze wange kitegeza maybe olabyenga nango neetaaga neze zino zenkolera yadoli asinga numbers so kyekyo mwana wewe price sente zijja kujja kandaza okufuna munze wano mu December mundandise okufuna ku sente za content bange badde nkola ebintu byange bifaananyizi video kakyekyo kyokuba ntolina ku pressure bwobanga olina ekyo kyakola content muwo obudde kule paka watuuka womwagala kakyekugambye nti nze namitize mukulu wange n'abakobya ngamba ate kati ngenda kudda munziremu ku za account kuba kati ate nyina byenjagala ate kati birala kuba bwongo babugudde buwawule kati okay emboozi ya Professor Ben MC Teggwa Matenda okuva show yatandise paka wegweredde ko mbadde mu nseko zokka nayo ate nga yabadde ayogera eka nayo lembera wakadde tugenda kuba tubasiibulira waneeno wabula kyengeza ko bategeeza nti mwe na abakatoyinga ku channel yaffe eno mugende ddala maaso n'okubanga ate mu subscribinga nze Jonah Saints mbeere bulungi mweraba